Bannange laba Pr Bugembe Esanyu anti amaze n'asisinkana muwala we naye nga muli mutya badiya mwasibye mutya mwasuze mutya kansubire muri bulungi yona gye muli okulabira atanaba subscribinga mukwano kusaba soko subscribing Meran K News liking eno video sharing commenting atekako notification bell ako akade wentekayo video obeerenga togisuwa ba returning subscribers mbagala nnyo akensuso kyemukola kyakabi nnyo badiya munnange Pr Bugembe yasinkanaawo omuwala ono omuwala yaliko mu luyimba lwa Pr Bugembe olwakomawo eka era ono omwana yone eyakanyuga baluuni eyo baluuni eyagenda mu bbanga munnange ono omuwala ye yagikanyuga ebyebiseera yali mwana muto nga kito kibebi kyalinga like 2 years naye munnange omwana yakula omuwala yakula dda kati alina mu senior 5 munnange basisinkanye ne Pr Bugembe naye munnange essanyu lyabadde awo ng'omuwala yakula dda bannange Pr Bugembe yawulidde essanyu ng'alaba omwana yakula dda kati mukazi bukulu takyalina bebi nga n'omuwala kennyini aswala bannange yabadde nga aswala ng'era bwe bamujjukiza munnange n'akwata ne ku mumwa nga akyabuka takikkiriza buno yali yeye kubanga ebyo ebiseera munnange yali muto era munnange emyaka gyo gidduka olaba ng'emyaka emingi naye emyaka mitono emyaka gidduka speed ya waggulu so munnange yamusisinkanye ng'omuwala ali ne taata we ne bejjukanyaamu awo bitya bwe byali naye sisuubira mbu nebyo ebiseera oyo omuwala yali ategeera kuba yali muto nnyo n'amujjukizaamu nga we byali munnange nga basanyufu era kambalekereko video namwe mugirabe mwelaba. Hey guys, surprise! Do you remember olinga baluni jewafuwa mukabazanye negenda mumba. This is the baby yakanyuka baluni mu video. Hey, matching out. Melan, how well name yakemeka? Mama kakoze nene. Kati uli class. Senior 5. Yeah. Ono your daddy. This year studio. Ona boka yego jukira kwa recording baby. Exactly. Yo. Yeze mushumba bujjo bwayogera ko bayita Derek this year. Yamushomera yabo na. Yani tuwanisha wa ingozi. Not wale wa Bobby Sergio. Let's recording kumaweka. Linga baluni. Yo mtala yakashuka baluni mu video ya Pr kati akuze she's going in senior 5. That's what kama kwa mkisa. Shekaza